Ebbibiro lino Karuma hydropower plant lifulumya omuliro gw'amasannyalaze bwa megawatts 600 nga lizimbibwa kampuni y'Abachina ya Sino Hydro nga lyatandikibwa mu mwaka wa 2013 n'ekigendererwa ky'okwongera ku bulungi bw'amasannyalaze mu ggwanga. Olwaleero abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa kusunda amasannyalaze mu ggwanga ki Uganda Electricity Generation Company Limited balambudde ebbibiro lino okulaba omulimu we gutuuse. After they've worked on that schedule, we'll be able to tell you with certainty that Karuma will be commissioned on this date. Okusinziira ku bakulu mu kitongole kino basanze okusomozebwa kw'abakugu abalemereddwa okukola omulimu mu budde ekibawaliriza okufuna ababasingako. Tufunye essanyu okulaba nti ebintu bye byali bituzunza emitwe babikola. Really, cables bazitereezezza bulungi era bakyayongera tebannamala. Ebyali bitalaze babisiize ne paint omutuufu. Ekifo mu kiraba kiri kirungi ddala. Naye nga kino kizze oluvannyuma lw'enteesaganya mu makkati ga Bannayuganda n'aba Kampuni e China. Because of the challenges we've had, the contract allows us to renegotiate and extend the project so that we can be able to complete it properly. Bategeeza nti ebbibiro lino ligenda kugulwa mu mitendera omwaka guno. Okutongoza ebbibiro lino era pulaani ekyaliwo mu bwangu tujja kubabuulira ddala olunaku nga tumaze okutegeragana ne ttiimu eno empyezze erina amaanyi amangi ge tusuubira nti gajja kuleeta ekyo kye twagala naye tujja bakakasa mu bwangu. Ye inginiya omujja okuva mu ggwanga lya China, Mr. Ding asuubiza okutereeza ebyasoba kubanga obukugu abulina. The schedules are already in progress. We are working on it. After the complete schedules completed, we understand what time we can complete it. Paul Siano Mchibi, BBS Telefina, Gambuuze.